Zambala nasizaako weebale nnyo dokita n'olwaliro okubanga okukyazizaako ne muganda wange Sanchono simutidde lwansonga ye twogera bigambo ate talinga bali bajja wali tewabadde bigambo bali teboogera kigambo olaba bikola owulira kuwuula abaana bayogeranga mu covid nti bw'oba totegedde kwogera kwa mukulembeze linda kulonde bboloka bba n'akutegeeza nawe ekityo ye tewaliro twali tuzisinkanye nenzirayo nga mponyera obanga wabula so ye sirina mutawaana sanyusa okulabako omuganda wange so bendi sansabuuza kuba tuwuliriza abatuuliza mwenna gye musinzira okula radio eno Kyabasa malamusiza nembeebaza nebyemukola wiiki abagifuniddemu ebirungi tubeebalizaako Mukama Katonda abafuniddemu obuzibu muli okufiirwa n'ebirala byasaasira era Dr. Mukowe nzikiriza nsaasire muganda Nkefas Mugabi nanyini wa Apex primary school awo Ekinoni mwana we afunye akabenje badde Bulaaya afunye akabenje kumakya nga budde bukya n'afa Bulaaya afunye akabenje n'afa tutegedde saa 11 nga bukya n'ebyokuzigatemera byabasuna okufuna mulambo naye mwana Nkefas n'omukyala tubasaasira kitanga kansona Lukono nja kutandika naawe wagenze naweewandiisa nga banno kati nno omuwendo mwaweze 10 mutabani w'Obote yasembyeyo okwewandiisa mayitu naye bonna abeewandiisizza baavuddeyo mirembe enteekateeka zaabwe ne zitambula ezizo ze zagootaanyiziddwa oli ayinza okwebuuza kiki ekyakutabudde n'ab'ebyokwerinda oba lutwe lenzo kandi nalukola alabika mu Luganda kibayita olutwe kimanyi oyina lutwe America balina ka comedy bagamba everyone who hates Chris waliwo akalenze waka naye nga ko buli mutawaana oguba buli muntu akayinako ekizibu bagamba alabika Chris katobeera Chris mukalulu kano mu butuufu neewuunya nange n'okutuusa kati ng'enkeera waalwo 26 25 nafuna essimu awo nga mu malya g'ekyemisana nga bampita mu ofiisi ya regional police commander atuula e Kawempe nga baŋŋamba nti mujje tulabe bwe bakiyise to harmonize engeri gye tukwanaganyemu enteekateeka zaabo bonna bagenda okwewandiisa tusobole okuba nga tetugugulana ne batugamba tumaze okufuna enteekateeka nga bweri mu electoral commission kuba kumpi buli omu baali bamuwadde ssaawa nti gundi ajja ku ssaawa 3 gundi najja ku 4 gundi najja ku 5 kati ne tugenda ne tunyumyamu era abamu abaali beegwaniza bajja ne tumanya nti ebintu bijja kutambula barabara ffe twali tutegese Wambogo awo ku kisaawe mabega w'omuzikiti nga we tujja okusinkana abantu baffe kuba bo baatugamba bwe muba mugenda emmotoka ekinene ennyo zibeera 2 emmotoka emu ng'erimu kandidate waakiri n'abantu 4 abamuwerekeddeko ebyakakiiko ebyo twogera ne poliisi RPC gwoyogeddeko ne banne waakiri abantu 4 mu mmotoka kuba tusuubira muyinza okubeeramu driver muyinza okubaamu candidate muyinza okubaamu proposer ne mubaamu ne second aleeta erinnya aliwagira kakati emmotoka endala esobola okumuvaako emabega ng'oba eriko ebyuma baki public address system emizindaalo nga n'okutegeeza abantu nti bwe tuva wano tugenda wali okwogerako eri abantu baffe naffe nagamba ate eriko emizindaalo tesukkako abantu 10 ne tubiwulira era nemubigondera ebyange mboozi yali ndala twafuna okutya nti Nalukola bayinza omubuzaawo ne bamuta nga okwewandiisa kwaggwadda kakati ne tugamba nti tuteekeko empapula zaffe byonna bulungi naye Nalukola abiveemu abeere yekka ne bw'alibanga taliibo bamubuzizaawo
okuwewandiisa kusobola okugenda mu maaso ne bw'aba taliiwo. Empapula ezo zirina we zaabeeranga nga ate tezirina agenti wange. Wabula bw'oba oteekateeka okwesimbawo kyalibadde kirungi omuntu ono aleeta erinnya lyo n'alisemba n'oba ng'obayina wano bw'oti bagenda okujjuzaawo nga muyingira wali. Kakati nno agenti wange nga tuwuliziganye ku makya newange saasulayo kuba amazima gali nti ab'ebyokwerinda abakwata mmundu baasula wange awaka. Kakati gye nasula nkubira agenti wange mugambo waaye kati jangu tusisinkane tutegeke tubeere n'abantu oyo aleeta erinnya lyange n'alisemba tusinkane wano ku hoteri tumalirize tugende mpola mpola fekka batuwandiise olwo tugondere amateeka g'abakulu. Waayita akaseera kato n'emmotoka 2 ffe twali n'emu yali esobola okutumala. Waayita akaseera katono nga omu ku bantu bange atuuka olwayingira mu ruumu nga ŋŋamba nti ebintu nno si bya nnaku nti ate poliisi zidroni empitirivu tezizze ne zisalako ekifo we tulina okusinkanira abantu baffe. Nti waayita akaseera katono ate oluvannyuma nti mukulu kyali Sserubiri bamukutte ne bamuyingiza droni. Yani kyali Sserubiri yoyo agenti wange gwakwasiza ebintu byo. Yoyo deputy speaker w'eggombolola y'e Kawempe bamuyingiza drone n'emmotoka ye ne bagitwalirako ne bagiwambirako. Ebintu nga bikyuka. Akaseera katono nti drone kati zijja gy'oli gwe yessimu era twayita mmanju okufuluma hoteri okuyingira akamotoka akalimu enzirugazi. Olwo muddawa tudduka tudda ku ofisi za electoral commission kuba tulina okubuulira electoral commission ebibaddewo n'ebiwandiiko. Foomu zonna enzijuze, ebifaananyi, ebiwandiiko by'obuyigirize byonna babikoze eki kuba wali we weewandiisiza ebintu ebyo byonna olina obbiwaayo. Tugenze ku electoral commission nagenda okutuukayo nga secretary general w'ekibiina kyange ekyenup gyali mukulu Lubongoya n'abakulu abo abalala ne tulafuubana okulaba nga twogerako ne electoral commission. Ab'ebyokwerinda nabo nga si bangu kubanga bakugamba nti gwe tetukusuubira wano saawa zino okedde lindako obudde bwo bwe bunaatuuka tibannaffe tubabuulira nti obudde buli tetusobola bulinda kuba bye tulina okuleeta mu budde obwo tetubirina. Okukakkana ab'ebyokulonda ne bavaayo ne tubabuulirako ne bagamba mukitwale nti ripooti yammwe eyo tugifunye tugiyingiza kati ne tuddamu tutenkanye bupya okujjuza ebintu okunoonya copies endala okulaba butya bwe tuleeta ekiraga nti twasasudde miliyoni 3 ez'essalira z'olina okuteekayo mu bbanka ebiringa ebyo. Naye nga nayogera ne RPC nti omuntu wange bamubuzizaawo n'ebiwandiiko byonna n'agamba gumiikiriza kibadde kitya ti drone zisazeeko n'ekifo n'ebiringa ebyo n'asigala nga mpuliza buli luvannyuma lw'akaseera. Naye ekyo tekyatujja ku mulamwa kwongera kuteekateeka. Oluvannyuma nga tunaatera okumaliriza empapula empya n'enfunayo akasimu okuva ewa RPC n'aŋŋamba nti omuntu otannatuuka titannaba naye agenda kutuukako. Oluvannyuma ne tumufuna ebiwandiiko mukozesa ebikadde ne tuddayo ne tukozesa ebikadde ne tuyingira okumpandiisa ne kuggwa. Okumpandiisa kuwedde bulungi tuvuddeyo tutuuka ebweru nga we nalese emmotoka nga bagizibikidde ab'ebyokwerinda poliisi n'amagye ng'ate abatugamba ab'ebyokwerinda be bamu muveewo wano kuba mmwe muwedde okuwandiisa kati waliwo abalala abajja tetwagala babasange wano. Nange kye nakola kwe kutambula ngende nsanga abantu bali abakandaaliridde abali motoka poliisi egisulidde emisanvu emmotoka bagisibiddeyo na mmotoka zaabwe eza poliisi oba ez'abantu poliisi n'amagye gapaakinga mu ngeri nga kati ogirekawo n'entambula
oyolekera ku mbogo entambula ngende embogo munange atuwuliriza atamanyawo distance yenkana etyo obuwanvu okuva wano kutuuka ku mbogo distance gyosazeewo otambuza ebigere ndowooza kilometers nga 2 otandika olugendo entambula akagendo twasanga drone nga waliwo abasajja abo bambadde ebiddugavu n'obukookolo obuddugavu ne tugamba banondoza bakuuma mirembe ne tusigala nga tutambula mu kutambula ngenda okuwulira nga waliwo embeera ey'okugugumuka kutunulako emabega nga abasajja bajja batugoberera ekyaddirira embooko za waya n'enzirugavu bakutte emundu nazo nzirugavu n'ebyambalo byalimu biddugavu embooko ate teboogera kigambo kyonna omwanjodde ankubye wansi enkofiira yange egudde eri azeemu agitoddewo aginyambaza bazzeemu bankuba yagikwambaza yanyambaza bulungi baleeti yange ng'onyiridde mbabuuza mutukubira ki nga tebanyega kibooka ekaaba bukabe kibooka ekaaba bwe balwana okukuba embwala bwe bakola ki benninanye babakuba abantu abakulu oluvannyuma twagezaako n'okuyingira eddwaliro naye ngera batulumba enkofiira evudde ate bagizaako tugezezaako okulwana okweyongerayo tubeesimatuleko natuusi kulowooza nti oba oliawo kyabadde nti ntambula ku luguudo nti kati kaŋŋende ne banfunira boodabooda okulinnya ku boodabooda omusajja n'alyoka nkwata nampalula nansuula wansi ne bansika ku koolansi essaati yonna bagiyuzizza oluvannyuma ne banyingiza drone embooko nno ssebo ng'evuga omugo ogwo gwe tulaba gwakutuuseeko ng'oyingizibwa drone egwo gwe nawonye naye eno yonna eno nga biralalala ngenda okutuuka mu drone nga bannange benabadde ntambula nabo bangi bali omwo munda bebakwaniriza ng'empi zivugira omwo munda mu drone omwo naye we nayingidde nendaba bannange bano nga balabika balina obumanyirivu mu nsonga ezo ne baŋŋamba gwe kyoba okola sirikirira abasajja abo bewasanzeemu wunzikakitoleeta byamateeka wano obukakande batututte ku poliisi y'ekawempe okutuuka eyo nga mbagamba nti nze ndi candidate ate sinnamaliriza na process kati mundeese wano nga bagamba mumuggyeeyo mangu bamuzzeeyo agenda amaliriza nomination kale nno embeera yabadde enzibu saategedde lwaki bakoze bwe bato mba ndi awo n'abalala waliwo kansala Nakitto Saara mukazi yatuuse awo nga ajja atuwondera abasajja ne bamusambasamba mu lubuto mu kifuba buli wamu bakubye abantu nalabye abasajja bajja ati baŋŋamba nti balwanisa butujju naye neewuunyiza kye bakimye mu byo waliwo abalowooza nti kino gwe wakifunyeemu nnyo ti oba oli awo mu poliisi oyinamu banno kubanga kawempe oyo si mwangu waliyo eyawangulako awo ng'amaze kubula mu ngeri eri etategeerekeka naye nze munnange nze neewuunya bwewuunya byantuuseeko kuba nze siteekateekangako nti nveeko oba neesabike nti kuba banankubamu nze nali nteeseteese bigambo nti nze nja kwogera ebigambo matize mpangule sisobola kweteekerateekera kukutosobola kuteesa n'abajjaati nti ki balina akalukole ggulire ensi yonna eyogera kunewandiisiza 10 sibamanyi tobamanyi nze ate abantu beewaffe beeteefuteefu okunnonda sirina lwaki ŋŋenda ate okumala okuyisibwako ow'embuya ndyokenondebwa ebigambo byange mbirina ndi mugagga waabyo webale kanso edisansi embeera oteeka okuba wagigoberedde embeera nagigoberedde era n'abalina issue eya conspiracy theory nga baga nti waliwo okwekobaana wakati wa Nabukola ne poliisi bangi babifulumya naye nekyo kikulaga bannayuganda engeri gye batuuse
Eno Dr. Besigye bamukwata anti yekobanye ne government kabadde asobola okuddenga ndoze je kolmakula omuntu ng'afudde naye kumanya ebyobufuzi bizibu ngeri gy'owulidde Trump gyagenze nayogera ebyo yewuunyiza bw'amawulire ampozi nalukola gatena gwamanyi mu poliisi mujjati asobola okukakola bulungi mbadde ndaba omwana awo ng'abyanalayzinga ku mawulire nakati olumu Namboze yatugamba nti bagenda kunkwata mujje mukwata amawulire bwe twajja nalo mukedde nnyo mulinde poliisi emala okutuuka n'asooka atugoba onogoba Senyonyi gwe yawaabira yani omulenzi oyo kakati n'akola ki n'agamba n'atugobawo bwe twamala ne tudda ne tuwa ku poliisi ne bamuta nga olaba nga n'agamba script ya enyini nalukolamu yakulidde naye nga bw'ajjamu eyo feeling naye olaba kikola ki naye nze oba conspiracy obanga bakikoze banalukola ne poliisi oba bamukoze nga tabimanyiko ne bijja kubanga ebyo bisoboka n'okusoboka nga bakamaabe babikoze nga itamanyi politics muzimu banalukola mu kibiina yes mulimu ab'omutawaana bo tasobola kuzanyirako ennyo yanyinza okuba takiriimu nga takimanyi mulimu bastrategist ab'omutawaana awo abasobola okukikola nga waliwo eyabula najja ne bamulonda politics bakuliramu ebintu bingi naye mu kubikola tuli mu kuyigiriza abaana baffe bibi abaana abato n'abazzukulu baffe bagenda okuddawo ebyobufuzi bisaana kuba bwe bityo nti kubanga mukukola ebyo mukola bakaba kabadi kati agambye kansala nakitoko bakubye emigere okuba omugazi naye olutone luvaamu okuba omuntu nalukola ono katamanyi kukwage yagenda kwesabika wababa kati osobola okujja nga waliwo omanyi polisi nga bwafaanana naye obakaba katono nnyo bw'olaba ekifaananyi ng'ava ku booda yasoosezaawo nnyuma singa gwabadde mutwe oyinza obutaddangula yes naawe wenyininyini weyakubiddewo wansi that side ya pelvic mu lusawo bagita pelvic kyangu nnyo okufuna ekizibu era awo so abantu baffe abasirikale abali mu saidi eyo nga ebya conspiracy put aside bamanyi nti betubbe badinga nabo bannayuganda owuliriza nti kubanga kati olaba ekizibu kyenawulidde nga bannyonnyola and I am wondering RPC Wekawempe is one of the most reasonable people. Moses Nanoka yomu ku bantu abapoliisi abali reasonable awuliriza na era gambi bakwataganya andi badega musawa mvanyuma ya muwadde ebiwandiiko ati kyendi mu kugamba kati ekyo bokitunulira kubanga Nanoka gwe mmanyi nebbanga lyemulabidde simusuubira nti embeera naye yamuyinze teyamuyinze sigwe omanyi abantu waliwo ebintu ebijja ayinza okuba ebya drone yabadde tabimanyi badegamba waliwo ebijja oluusi order neziva from above ng'ogezaako okunyumba naye tukole kino banange tukole kino naye nze kyenjagala okugamba abali mu byobufuzi bano banalukoola ku opposition ne mu gavumenti n'abali mu bitongole byaffe ebyokwerinda ddala abali mu bitongole ebyokwerinda bategere nti banalukoola bano bebawa omusaala bebagibwako omusolo kubanga omulimu gwabwe omukulu okukuma bannansi pakati ekifungo ekyakawempe north kukugisayo emundu na buli kimu kiki ekyamaanyi Nalukoola ne bwagenda mu parliament gavumenti erina ababaka bangi Nalukoola agenda agikolokote n'olukole ki lugwe ate ekikwewunyisa we bakwatidde Nalukoola nalenga ntunula wabaliwo kalaadi nga pakinze yali n'ababali ebbali teri yadde ya mulumbi kati ogenda n'obuuza naye ne baganda baffe bana bali mu byobufuzi kati Nalukoola akugamba nti poliisi yabulokinze emmotoka ye ojja n'obuuza ti Nalukoola mubuwagizi bwalina mu Kawempe yadde abulayo bwagende ete mmoloka nzije wano mufecha kutambuza ebigere kwa kutambuza ebigere yagenza abantu bakola ki bamugoberera na era kati nga embeera bwe yabadde maze binofa abasoma conflict analysis waliwo conflict we escalating and efuka crisis nga boda tekyali solution by then adanyonyolana nagambe baba kutambula kaninye boda ate wadde ogenda kufuna boda nga 1000 nga zimugoberera olwo ng'embeera amaze ogyescalatinga so saidize Nalukoola ne police kali oyandisigadde ono alinya drone kuba kati drone ze zibaddewo yagala drone muntu ali ku kisaawe yagala aba drone muntu ali ku kisaawe naye kye twagala okugamba isi intention y'aba drone n'ebyabaddewo nga bwe nkugambye bulaba abantu ng'egye babireactinzeeko nkandise n'okugamba ti abantu baffe bagenda kufa mu bintu ebyekisiru Nalukoola bamukwata ali nabo nga bolaba bwe bagenda Dr. Besigye akola ki naye gwe omulaba bwafaananyiriza okuba nga ali muzannyo so basically Nalukoola gwe mmanyi simusuubira kubeera mu muzannyo Nalukoola gwe mmanyi at least ebbanga lyemulabidde simusuubira kubeera mu muzannyo naye muntu wabeera ebyobufuzi munnange aba ne kalabi aba nebyobufuzi tomweyalya n'omwebikka
owulidda ngeri so naye nze kyenjagala okugamba byonna oba mulimu omuzannyo oba temuli mu kubeeraawo oyinza okuba kiwabaze ne kigaana n'ofulumya essasi nerikwata na lukoola oba nerikwata sansaata biriimu so nze njagala batusaasire bana ab'ebyobufuzi polisi bebe bagende tukole kino na kino babigoberere owulidde kati polisi tesobola kusibirayo emmotoka ndi kulowooza etotomadinensi eri awo nesibye mugende mutuviire mu babamaze ngategisibiddeyo kati omuntu oba omusubira kukola ki kati ntera ogamba abantu nga bazze nga tugenda mu kooti sima banalukola naye akyogera ntera ogamba omuntu nga tugenda nti mu kooti situwoza mazima tuwoza facts n'amateeka bwe byoŋŋambye n'amateeka bitukola ki bituwoza amazima mwabewabira gwe bawabira nago bebagamanyi mumanyi ekituufu kati nalukoola n'abapoliisi be bananoka bo bamanyi ekiki ekituufu kati fe twogera ku byetwalabye netubyapulayika ku maki this situation kati nze simanyi exactly kikyabaddewo waliagale bankubye muki mu drone bwolaba abaana bakola mu drone bamutu bamanyi fe twogera nabo omwana nokola mwakubye waki tiyadde omu kubako oluyi alimba nomuza esaati yayulisa etya nga teyakubiddwako kanso olwaliro omusinkanya bakakikuka ebyokulonda ensonga zino muzitaanyiza ensonga tuzogeddeko naye muganda wange ono ako kasembeyo kenjagala omugamba nti olaba oli akuwalabula nga akusika ku boda ng'ensi eraba naye ate kati munda mu drone nga bataddewo akazikiza kwegamba ekirala okulaba bannange weebuuza weebuuza ne bwe kibanga kobaane kati mbuuza gwe kitongole kyekyo ekibeera mu gavumenti nga bangi bwe batyo nga bw'obalaba ne bavaayo ng'ensi eraba enjuba eyaka nga baliko nti bajja ati naye gwe ng'osobola obbakozesa by'oyagala gwe nalukoola weyita wa bulijjo weyita wa bulijjo nogamba nalukoola yadde ndabawo nga yeyanjula nga babadde bakumukolo kinani sebo Mr. President sikyali wa bulijjo nalukoola ebyo bibeera birungo binyumisa ebigambo naye noveeri nogamba nti mumpereze y'abasajja 12 abajjati bajje n'emmundu zaabwe nga basobola n'okufulumyayo ku byasi bantwalaganye abantu bakiwanise nnyo oyagala kundetera mitawaana kati musisinkanye olwaleero tusisinkanye ne poliisi ebaddemu ne poliisi ebaddemu ensonga zino ne muzanja ensonga ne zanjibwa naye bibatuuseeko kubanga kati omu kubazza okunvuganya mwannyinaze Kalaadi ayogedde n'agamba nti waliwo omwami bamuyita Major Emma ayina enkambi we yagikubye nga w'amagye naye nga yagenda yakulira okutaataaganya emirembe gyonna bibadde mu lukiiko lwamu n'abyogera ku lw'omuntu omu nga naye ali mu kalulu akola ki avuganya n'abasaba bayambeko omuntu oyo bamukwateko aleke okukola ebikolobero oyo Major Emma Kalaadi asaba poliisi asaba poliisi n'abali awo nze nange ne mbabuuza kakati aliwo akiikiridde ani omukulu wano owajja ati kuba erwanyisa obutujju kirabika nti we butujju naye nsonga nkulu nnyo wano kuba be bantu abakola ki abantuusaako obulabe nemba babuuza era nembuuza n'ab'ebyokulonda nti babyakwerinda ki betugenda okukolagana nabo poliisi UPDF eyaffe emanyikiddwa eya bulijjo ennambirira SFC jati baani kwegamba awo wonna nga twaga yabaffe ani ali waggulu kwabo bonna ku kakiiko k'ebyokulonda n'abo abakutte emmundu ani w'amaanyi ebibuuzo ebyo tebisobose kuddibwamu bulungi wabula kye tusobodde okumaliriza nakyo ani anaabeerawa naddi ekyo kyekiwedde ekyo nemukanya mu 10 mwene 10 mbaddewo abamu babadde n'abakiise baabwe kyenyagala era kirala okugjayo bulungi nti ekawempe north si kujjuza
akalulu kabwa memba wa parliament kokka wabula waliwo n'okujjuza ekifo ky'obwa kansala mu Kazangola waliwo kansala eyatufaako Wagombola wa district Wagombolola buli omu n'abeera awawo ngeri gy'anasobola okubeera awawo buli omu w'anaabeera kwegamba kiri mu mbeera ya butatambaala mulala bw'aba alina waali naawe beera ewalala embeera eyo n'ebiri ebibuuzo ebikulu ekya kaladi n'ekikyo tekyaddiddwamu ebyo byazitoyeemu kanso kikikuwa ekifaananyi kikalulu kano kagenda okufaanana mu wiki ebbiri eziddako mu wiki ebbiri eziddako bw'oba olabanga kati abakulu bwati bawadde bana assurance ku baga wali akuyeyo enkambi bagambye onaabuuziza jaati nebijulira jaati tugenda kuba nani naye of course mu ntereeza entuufu naye gy'amanyi nga munnamateeka poliisi yali badde yambako kakyoko ebyokulonda bitatambudde bulungi naye omanyi waliwo akagero ke batunyumiza musajja yateresa munne siminti n'asanga nga emmese n'amugaa nti kamunye yamutwala kati baera mukyali n'amuteresa emitayimbo n'amugaa emmese zaagiri n'amugaa nti emmese eri mutayimbo nti ensi eri mukamunye etwala siminti teyinza kukola mu mmese erya mutayimbo kati mmwe embeera nabukoola byayogeddeko situzagande tunagamba wano nti abakulu b'ebyokwerinda mutusaasire kubanga kati abajati bayogeddeko joint task force eyo ebaamu ebitongole byonna ebyokwerinda bikwatagana naye oba obuusa nti okay mu kulonda bw'oba obuuza omuntu ate yasoma ebya terrorist aga nti abantu bagenda kukuŋŋaana and the crowds are target for terrorists naye ate obeeramu ng'okuva nakyo nalukoola beerawo bubeezo okole ki obeere ku bulinzi oleete embwayi ewunyiriza bomu oleete emmotoka eza bomu ennene zetulina zibeerewo myawule mind of their presence naye ekyo akalulu kagenda kuba tulaba kati twogedde bino bakkiranyiza ku ky'abantu buli omwana abeerawa buli omwana ebekutaataganya naye bwe bamala eprogramu ezo tuzikuba ku bipapula naye tetuzobuzaavinga tutandika okugamba nalukoola avuddeyo muluka katuguyingire awo ojja kusanga bakubaganya nga basisinkanye eggaali zaabwe eggaali nga bataze kuyisaamu eggaali olajjaga nti ogumuka bukyaganye ate nga talina kubeera tuguyingire bitwala ebyo byavaamu aluwa ku konvoyi ya president n'abakasiyano wadri obasisinkana ebyava tebyali birungi njala kusaba nalukoola n'abakandidati abatali wano naye abo abali mu kawempe ekyo kyebakoze kyebakkanyizaako leero bakiwa ekitiibwa tuleme kubanga bagamba nti enjovu ebbiri wezirwanira essubi erikola ki erikuuka ojja kusanga nga bwe baba nga tijjegasa atandise kandi bajjamu evacuatinga nalukoola tajja kufuna kutiyagasoba kalaadi oba omulala naye aba n'abalala bajja kulumizibwa ate n'abantu baffe babulijjo kalulu bintu san event 2 weeks kalina bakawedde ate musigale nga muli mu kitundu kyammwe oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli wa independent mubuzabinga emirembe akalulu kano kanatusigira ku kifaananyi kya 2026 oba ebiseera bikyali kikulu nnyo kakati omanyi nti 2026 teri kubuusabuusa okuvuganya okw'amaanyi kukyali wakati wa NUP ne NRM kakati NUP bwejjayo nalukoola mu kawempe eba ekulaga nti tukyaliwo tetunaggwawo tukyaliwo nga bwe twakuzoganya nja gisaanyaawo kakati ate tujjukira tolowooza nti yakyogera by accident akimanyi nti singa nkuba nalukoola natajja owa NUP ne bwaba nga NRM si yetutte naye omulala nakitwala agandi mwaba NUP mutugamba ki so akalulu kano kakulu nnyo eri NUP era bastrategist baabwe ajimakulu kavuma abo batuule munupu ayina omusajja omugezi olwongoya teranza omulaba omwe omuntu omugezi omulaba nga ne bwaba ayogera batuule kana akalulu kategeeza kinene gye bali bwe bakabawangula nze tekanuma nga bakabawangudde kubanga ndi wa NRM naye nalukoola yanuma muntu wange nalukoola muntu ng'omuntu of course naye alina mistake secondly nalukoola ng'omuntu kajjamu baako ne impact ku bya data planning nga byonna 2026 so kakulu eri NUP kakulu eri nalukoola ate kakulu nnyo eri NRM olina wobadde na aga naaga naga naye bakitondekera kuno obuweze obutono nze nenkulekera wali 2026 simanyi mbozi eyo bwewedde
twasisinkanye mu kulambula balwadde ensambya naye ebintu bino nakugamba nti ebifo bino ebyobufuzi kibanga kiwala kirungi ekijujulu ku kyalo buli omu abeera akiraba nti kirungi n'atasobola naye agamba akola kyeyagaliza kati so oli tekigaana kubeera nga nakubuulirako olaba otya bondekeramu gw'omanyi okuzannyira ku buyinza abantu b'e Kawempe North ebbanga eryo lyoyita ettono abantu b'e Kawempe North baagala obukiise obwa ddala tubadde ne mutawaana memba waffe wa paalamenti bambi teyasobola kutuweereza bulungi kubanga olwalondebwa ate olwamala okulayira n'okulayira yava mu kkomera okulayira yava mu ddwaliro ekimanya yava mu ddwaliro naye nga yali avudde mu kusibwa n'amala okulayira ate labayo bw'amala n'asibwa ate bw'ava mu busibe ate n'alwala nnyo kale twagala ebintu ebiri siriyasi bw'abanga kandidate ali siriyasi obulungi ye Nalukoola sirowooza nti abalonzi b'omu Kawempe North bayinza okuddaawo ne bagamba nti ate tugiregiremu twabadde tunyumyamu bunyumyamu engeri gye yeeyagaliza waliwo agambye nti Nalukoola oyo alimba ate oba ekiraga nti sirimba ne bwe mbyogera nga nsaagamu abaabirabye tebalekera awo ate bo kuba siriyasi ne bwe mbyogera nga ngezaako okubikkakkanya abaabirabye baabikakasizza nga bwe biri nina gwe nabadde ŋŋamba nga ndi ewange nti toteekako tolaga baana bange butambi obwo muwala wange n'agamba twabirabye kakati olaba abaana abato be babiraba era n'ennyiike n'ebakwata kakati ate gwe tonnabiraba tolaba nga weewuunyisa dokita weebale nnyo kutukyaza tukubaganya ebirowoozo naye amazima nga bagamba bannayuganda tusigale nga twesabira ebintu bingi ebituukawo nga byewuunyisa n'abo abalowooza nti firimu oba katembo oba kinaigereke ebimu birina kumala kutuukako bwe tuba tulwanyisa olumu kano katono nnyo sijagenda wala nga tulwanyisa kino kye bayita kooti mbagirawo okutwalira amateeka mu ngalo abantu abamu bagamba nti waliwo ababbi nze nakoowa ababbi tubatte naye olunaku lwe bakwata mwannyoko ne bamukuba emiggo ng'ayambadde akajozi oba kakikuusikuusi nga n'omubbi ke yabadde ayambadde kwolwo lwonnyonnyola ensi nti waliwo be battira obwereere ng'era oli gwe bawaayiriza omusango ne gumulya otegeera nti waliyo be bawaayiriza naye wano bwe kiba tekinnakutuukako by'oyagala by'ogamba embeera abantu nga bwobudde bwe babyogera ebintu ebyo nze sikowa kubivumirira nga bwe bibadde bwe bifaananye abeesimbyeyo balina okumanya nti obulamu tibukoma mu kalulu kano bakontrolinga abawagizi baabwe kubanga be balina siteeka esooka mu kalulu Nalukoola ekirungi ye looya tekiyinza munyumira nga awangudde akalulu kano kakisanja kitono ate ne bakasazaamu nti waliwo effujja eryakolebwa mu kunoonya akaki akalulu nabali abalala abatali bannamateeka bamanye nti akalulu osooka wangula ate ne bakola ki ne bakasazaamu olw'effujja erikolebwa mu kaki waliwo okubuuza nti osuubira nti NRM erina weeyinza okuyisa okuyita ku kalulu kano bwatunula abali NRM liningi balimu babiri abasigadde bonna basaidi ya Nalukoola kitegeeza nti buli omu bw'anaakola ennyo bano singa bakola nnyo bannalukoola buli omu naafuna baafunye etusigaza abafa abatono ababiri naye namwe mulina babiri ate oba omwe butonoko anti ŋŋamba butonoko tonaakumanya ngeri gye banaagendayo waliwo agenda okuba Nalukoola mu nnaku kati ate abatakubye essimu agenda yakamwa naye maziga kakati abatakubye essimu naye kyendi mu kulowooza mu byobufuzi buli kintu kisoboka ekyokubiri nkugambye nti akalulu kano Dr. Kazibe wensembye okubeera bwe mbadde wano ku muzindaalo nti kakulu nnyo eri NRM nti bwekawangula olaba kati kagereza abantu bangi aba opposition basurvivinga mbululu nga banafu gavumenti nebakwatirako bwe mala bakwatirako
mwene singa tubadde abululu kazi yabadde ayita mbuli lunaku sansa yabadde ayita mbuli lunaku gavumenti ng'ekimanyi nti leka tuleke kana akalulu kazi tufunire legitimacy kakati kakulu nnyo gyeri nti wekuba nuupu oba egikubye etya oba etya eba ekola ki kubanga oli bwakubuuza nolabona nti NRM olaba erinawo omukisa ng'amanye ebyali ekayunga ku nnakwedde nze mba mwewuunya kati bwabuuza NRM erinawo omukisa yalaba ekyekayunga bino si bya nnakwedde I'm not saying kyengeza kugamba nziramu olisebo nti NRM ngamaliriza nga bolaba bwe batugamba nti abantu 15,000 bali ebyennyanja 2 nga Yesu Kristo abifuusizza mwinali mpina abakola miracles baliringa victory basiibuddeko bannaffe abatuwuliza naye bannakawempe n'abantu ab'ebitundu ebirala baagala entambula nga bweri mu Kawempe North enkya tujja kubeera Mpererwe naye ku lunaku lwa Mande tujja kubeera Kawempe ku 5 rale yaffe ennene gaggadde ejja kuba Kawempe ku 5 Kataka ku Mande Sande tujja kubeerayo nga tutambula ddo tuddo naye ku Mande rale yawamu naye nkya tujja kuba Mpererwe webali nnyo webali ddala mpuliriza tetugenda kusooka awangaale Ssaabasajja